tujja kwekirizayo aya zaffe bbiri zokka, aya bbiri, suratu Nisa wa suratu An-Najm. Bisharatun ilahiyya ila kulli man yajtanibu al-kaba'ir. Bisharatun ilahiyya ya topic yaffe. Bisharatun ilahiyya ila kulli man yajtanibu al-kaba'ira. Mawulire ga ssanyu Allah subhanahu wa ta'ala gakuwa buli ng'omukkiriza omusiraamu ila kulli, eri buli yenna ow'ebudumbuli, eri buli yenna ow'ebugembe, eri buli yenna omunauganda, yenna mu nsi yonna okutwaliza awamu, naye nga yajtanibul kabaira, agezaako okwisamba agazambi aganene. Wal kabair, amazambi amanene teri atagamanyi. Awwaluha ashirk, yeki shirk hiya akbar dhambi, ye dhambi esinga obunene, naye abasinga obungi shirk notambulira. Amazambi amanene minha arriba, eyo tebagala gyogerako nti riba zambi, kakati tugendewa zambi bene. Wa min al-kaba'ir, era mu mazambi amanene mulimu azina, tebagala kyogerako. Abavubuka wegere ku zina, ebyo biri Allah bituwa ku nsi. Wa min al-kaba'ir, mu mazambi amanene mumanyi nga mulimu al-ghiba, okugeya n'amalala mangi, naye Allah subhanahu wa ta'ala akuwa bishara. Al-bishara bimawulire ag'essanyu nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuwa kino singa kino naaba okirese. Al-bisharatu al-ilahiyya likulli man yajtanibu al-kaba'ira, amawulire ag'essanyu eri buli yenna aneesamba amazambi amanene nga tagakola. Qala Allahu ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Suratu Nisa aya 3. Allah subhanahu wa ta'ala mawulire gakuwa ag'essanyu, obeere ku nsi guno nga weeyagala, era ogenda okutuuka yawma al-qiyama ate weeyagala ennyo. Allah agambye in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum, bwe muneewalira ddala amazambi amanene Allah gabaziyiza okukola nga ge tulabye n'amalala g'omanyi, nukaffiru ankum sayyi'atikum, kyagenda okukola kusonyiwa simple sins. Simple what? Sins, obuzambi obutonotono. As-saghair, obutono. Arriya, zambi tono. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuba nti akusonyiwa. Lwaki? Toli mushiriku, tolina yirizi, kakasa gwatudde wano nti ddala kituufu sirina yirizi mu wallet, kikakasa. Kakasa gwatudde wano nti ddala kituufu gyenkolera mu katale sirina ki, teriyo yirizi. Kakasa gwatudde wano nti mu kyalo gye nava teri masabo. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusonyiwa obuzambi obutonotono. In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusonyiwa ate era akuteeke mu kifo eky'ebbeeyi, akuyingiza mu kifo eky'ebbeeyi. Kusoogera kubeera wa bbeeyi. Lwaki? Toli mushiriku. Essente gye zifuna, abakyalo gye bawasa, abaana gye kuzaala, ekitiibwa gye kifuna. Lwaki? Toli mushiriku. Aya tugambye esanga mu suratu Nisa aya 3. Allah tuwa mawulire ag'essanyu, atusuubiza yenna ali wano ng'omanye nti sikola shiriki, weeyagale, kubanga
buno obuzambi obutongole Allah akuyisaawo abukusonyiwa. Toyenda tokola riba, togeya n'amalala mangi naye nga ezambi ekulembera zambi ki? Shiriki. Aya ey'okubiri tumalize omusomo gwaffe ffe tugende. Suratu Najm, wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, byonna ebiri mu ggulu omusanvu n'ebiri mu nsi omusanvu byani bya Allah. Liyajziya alladhina asa'u bima amilu, Allah agenda kusasula buli yenna yayonoona okusinziira ku enkola gye yakolamu emirimu gye. Wayajziya alladhina ahsanu bilhusna, ate asasule abalongoosa nga bwa bulungi. Alladhina yajtanibuna kabaira al-ithim walfawahisha illa al-lamam, abafaayo ennyo ku nsi nga bagezao kwekontrolinga okubanga tebakola mazambi manene, bagewalira ddala. Yajtanibuna kabaira al-ithma walfawahisha illa al-lamam, bewalira ddala okukola amazambi amanene, bewalira ddala okukola ebyobuwemu. Illa al-lamam, wal-lamam hiya as-saghair, okujjako obutonotono, obuzambi obutonotono ng'akagwamu tagenderedde, akakola tamanyi nti naye nga tagezaako kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Omusajja oyo, omukyalo oyo tabba wasarqa zambi kabira, n'okubba zambi ate ddene, n'otugambye n'okugeya zambi yadde abamugaga nti okugeya nakwo naye nga zambi omuntu w'ekika ekyo. Alladhina yajtanibuna kabaira al-ithma walfawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira, Allah okusonyiwa kwe kugazi nnyo. Allah asonyiwa, Allah agenda kukusonyiwa. Irizi gy'olina muwale tegijjeemu, Allah akusonyiwe. Obusero obuli wansi mu kitanda bujjeeyo, Allah akusonyiwe. Bye wawandika n'oteeka mu mulyango, abasinga bawandika ayatukurusi n'ateeka mu mulyango, mwandika ayatukurusi n'ateeka buli mu nsonda yaki y'ennyumba. Eyo shiriki. Qur'ani yakusoma, si yakuteeka mu nsonda y'ennyumba mu mooli mbu sitaani zireme kuyingira. Bw'oba oyagala sitaani ereme kuyingira mu nnyumba yo, soma Qur'ani. Alladhina yajtanibuna kabaira al-ithma walfawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira huwa a'lamu bikum. Allah bamanyi nnyo, wallahi Allah bamanyi. Allah atumanyi, atutegeera. إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. سورة النجم. Tuwega ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atusse mu baddu be abalungi. Albishaatu ilahiyya, nze nkuleetedde mawulire nga gavaani wa Allah subhanahu wa ta'ala likulli mujtanibil kabira, buli yenna aneewalira ddala amazambi amanene nga tagakola. Toli mushiriku, toli sahir, mulogo, eddogo zambi ddene. Bali basomesa wano Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yagamba basahaba ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, n'eddogo lyalimu mwewali ddala amazambi musaavu agazikiriza buli muddogo. Kati omulogo yenna zambi, leka eddogo Allah kusonyiwa obuzambi obutonotono bw'obwamu totegedde. Kutta qatlu nafsi allati harrama Allahu illa bilhaq kabira, zambi ddene. Okutta omuntu Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba kuba nti attibwa, sawa muslim aw ghayr muslim. Totta muntu oba musiraamu si musiraamu. Abantu basse bannaabwe eryo zambi. Abantu balidde maali ya mulekwa zambi, zambi ddene.
in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffiru ankum sayyi'atikum bwemuna aleka okulya mali abamulekwa n'okuuma emaali eyo ne bakola n'ogibawa nukaffiru ankum sayyi'atikum nga Allah akusonyiwa buzaabu butobuto. in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffiru ankum sayyi'atikum bwemuna aleka okulya riba nga Allah abasonyiwa buzaabu obutonotono ne bwemuna abiremerako Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubatikka bye mutasobole kwetikkula. Tumwegala ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atufuula abaddu be abalungi abakola byayagala abeerekereza ne bava mu ddogo ne bava mu shiriki ne bava mu kubba ne bava mu kugeya na byonna ebikola amazambi amanene ne tubanga tubivuddeko. Allah subhanahu wa ta'ala wakisanyu era mulungi nnyo eri mmwe abaddu be, mwagale nnyo nga temukola kyatayagala. Kikyatayagala shirk. inna Allaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Maliza na kibuuzo nti bassebo tulina omukulembeze atukulembera His Excellency the President of Uganda Yoweri Kaguta Museveni tamuhawulwa. Bwawulira nti waliwo omuyeekera akola ki? Takola ki? Teyeebaka. Era bw'amulemesa okumunoonya muno ekyalo kyonna akola ki? Akisaanyaawo. Allah subhanahu wa ta'ala tayagala kumuteekako bayeekera. Omushiriku muki? Muyeekera. Abayeekera ba Allah subhanahu wa ta'ala abamukolako shiriki Allah tayagala muyeekera era nga His Excellency batayagala ki? Muyeekera. Tunakola obuyeekera ku Allah, tunakola obuyeekera ku Allah ate ku gavumenti tetukola buyeekera ku Allah, tetukola buyeekera ku gavumenti. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nawagambye ndi supiidi nnyo njagala atuukeko